Tekati tusho tujikuweweka. Era ne bajimpas nadde manyi nti ndi naawe. Ate kakati gwe genda okole TV. Lwaki tewagenze ku Ghetto TV? Lwaki ng'ogyeko kukaaba obukaaba. Tetukaaba. Kubanga ogamba nti buli kye mugezezzaako okukola. Bandu bakozesa state ne babalemesa. And then what? What next for you? Uliriza. Tobawulire bakaba nti ati abo balese protest vote. Balese Gaali era kati state ke bakwate ke batulugunye ke ate bwo ogenze mu paramita ya state kukolere mu basement ye. Olese Gaali to bully voters. Listen. You want to be allowed to bully. The reason Olese protest to intimidate. You want to be allowed to be intimidated. Who will you allow to do that? That you're speaking with impunity. No. You're speaking with impunity. You see, that is honesty. No, it's not honesty. Can be misinterpreted. I am being honest. Kungu. Olese protest to intimidate voters. That is one. Olese Gaali to beat your fellow residents because they don't support you. You want to be allowed. No, because a Gaali all over. I have been here. A Gaali is characterized by violence. Where have you been? Which buli wowulira nti babyo obusimu bagamba bayisizaawe Gaali. Listen, buli wowulira nti no babya abantu bayisizaawe Gaali. Listen. Bwogamba nti no everything characterized by violence ebeera Gaali. Kakati ani gwogenda oyisaamu Gaali bakuwulirize. Bwe wali Rubaga wakwata aba NUP bameka. We are going by the phrase. That's what the I'm phrase saying. The phrase Gaali has nothing to do with peace, has nothing to do with cohesion, has nothing to do with organizing. Gaali is organization, is discipline, is cohesion of protecting the constitutional process of this country. I want to tell you. Like where? In Uganda, it is what we are doing. Okera no gamba nti no we are a rebel. Uliriza. What comes with the rebel? Ebigambo byanjawulo. What is the character? So what kigambo Gaali? Ani achitya. We are already even here I am protesting if you don't know, because this beret by the people who take you is not allowed to be put on, and I'm putting it on in defiance and in protest. This Eddie Mutwe, I'm not supposed to put him on. But I am putting him on in protest and in defiance of the status quo. Tewali wagenda kutabana Uganda nga tewali wabidefying. We are not aggressive as yet. We are assertive. Ebibigamu nawe byanjawulo nayagadde ekyokukireta. We are very assertive. Tetunaba kubeera. We are not violent. Era tulwana obutakozesa violence oteekawo enjawulo. Naye tewali agenda tukakanya ku kye tuliko in our constitutional right. Tolitasobola agamba nti omanyi muli aggressive. Is being aggressive wrong? Every person in life must be aggressive. Bobo ina kyoyagala kyovola bantu okeera ku 11 n'ovuga okwo. That's being aggressive. Owa bulijja abayebasi. Okay? Kakati ate ffe tuli mukwata mu mulisa aggressive. Mwere kitutawanya ati mwe mulisa amaanyi. Ffe tubagaana okozesa amaanyi. Osobola okumpuliriza. Abuze bweyagala omukazi okwata mukwate. Kooti ya Uganda ekamugambi kyetumuvunaana kye batukola. Repo eyo gyayogerako kankyogere mu luzungu kibuzi bantu bakitegeere. Omuntu eyasooka okuwandika ku the rape by this country nga benara ebe bagiraping nga bamuyita Justice Ogola. Justice Ogola yagamba they raped the temple of justice. Because bwe tujja wano nga twogera ku demokrasia, twogera ku masiga asatu, the core three, the legislature, the judiciary and the executive. Chejagadde mugamba that we are not in a parliamentary democracy. First of all, there is a question in the nepotism of our constituencies. What is the population of Western Uganda? How many MPs do they have? What is the population of Uganda? How many MPs do they have? Before you just stamp your magnanimity in numbers, njagala otegeere nti mwe mwina neri ku byalo gye bakeera ku makya ne baga nti Kahondo tumawule ne Kahinda tutekewo constituency ne bagiteekawo. Ebyo tebiri eno omukisa abantu tebagulina. Etteeka ligamba nti mu constitution buli constituency n'abanga n'abalonzi 10,000 genda olabe gerrymandering eyeri kati Sembabule bakutula namu ne baga nti kati eno shatsi eno kati bali mu kunoonya sodo. So that
is what gives them the numbers. But we are not in a parliamentary democracy and how we are governed as a country. So yes, they form government, but it is not the type of government we have that the leadership of the presidency is determined by a member of parliament. President ogenda newe simbawo then no Janet Timbiyo. No, but you see, bagezeza kutuka mu bantu nga bakola mobilization ez'enjawulo and the state gye banenya mmwe abali mu buyinza okukozesa nebalemesa si mulundi gumu si mirundi ebiri bavudde embali nga balina okugenda mu Western Uganda ne babagaana babadde bagenda mu mambuka ne babagaana Western Uganda. You get the point. So ali akulaga tolina wosobola kusinzira kwewaana nti feera babye tuli mu kukola bo bali ku birala. Well, at least sobola okuwa opinion nesinza kuwa explanation because siri mu decision making system. But I am telling you, accused of using I am no. Todongo tayina wayinza kulagira IGP because Todong is the Secretary General of the party of the NRM. Chairman Wembale ayinza obutaba na capacity lagira DPC to stop over RPC because ayina far away from him. Kati njagala twawula ebintu bibiri nga nkuddamu ekibuuzo nga ziziramu ansayo. Politically waliwo ebintu bibiri, waliwo party ne government. Party nga yo nze nandiyagadde Mufumbiro ono twekube alaali police ejje tutaasa bwe tubanga tuvuganya. And it is my call, by the way. My call is mutuleke ffe twekole ki twekube mujje mututaase bwe watubanga tuyina niyo si mmwe kujja kutuyimirira wakati mu kubono mukole ki mumuleke. Ekyokubiri, state nga yo in any organizing musobola okubaamu elements ezisobola okuba nga zithreateninga state si party because as a party tetufunye threat. We have remained above 2/3 of parliament. So politically, listen. Nga party, we have not been threatened. Tulwanye for the last 4 decades okubeera above 2/3 of parliament. Nti ne mugundi twalina ebifo ebisuka mu 50 ku local government unopposed. Mu parliament byalimu ebifo 208 NUP kwetaateeka mubaka. Nkuwa how the party is not threatened. Tugenda mu kalulu olwaleero nti villages emitwalo 7 mu 12 zironze leadership ezigenda ogenda paka ku district. Tugenze mu kalulu nga structures ez'ebibiina byonna kuwa statistics ozitegeere bulungi. Tugenda mu kalulu nga structures ez'abavubuka nationally ziri dominated by the NRM. This therefore means that the party as a political party teyina threat yonna from anyone. However, state nga government esobola okuba eyina threat from another group. So twawula ebintu binti government eyinza okuba yeerwanako nga yo mu threats oba elements eziri mu NUP naye nga yo party teyina threat yonna kuva muntu ati fenga nkugambye fenga ekibiina fenga NRM tetulina kye tutya ku NUP. Ekizibu kya NUP ekiyina ne state basolobirwe ebizibu byabwe baleme biteeke ku NRM. Leero Uganda enyumiddwa nnyo submissions za Mwami Burora. Katuwummule muzitandikira. Akkiriza. Katuwummule nzije tandikira Alex Waiswa Mufumbiro tuva mu. Akkiriza tulwana na state.